Ntandise n'akagambo kano nkakasa bulungi nnyo gwadiringira mu ttaka mwami Kamoga ne banna abalala kano kategeera bulungi. Ettaka siri w'omufunidde si waakuttira. Kisobokera ddala okutwala emyaka 20 okutandika okusenyuuka envi ku myaka aga. Kati tukkirize ku bino bye ŋŋenda okugamba. Alabika siriimu abaddewo nga kaakati alabisa okuba nga ttuse. Remember, siriimu tawona wabula baweweeza muweweeze. Wano njagala owulirizeewo. Bw'omala okuwuliriza vidiyo olunaku luno olwaleero, bw'obaamu kaako obuntu era ng'oli musajja mugezi, ojja tegeera oba ojja kunoonya kyekiddako. Tugende. Ntandise n'ebyapa bibiri. Naye nga sinnabikuteerawo oba nga sinnabitandika. Ssuuna Beene atugamba mu ssente ze mwakkaanya ze yagula poloti, wamugamba nti okuprosesinga ekyapa asasuleyo miliyoni endala 3. Si bwe kiri? Bw'oba ogamba nga ne mu intaviyo gye nalabyeko ng'ogamba nti Ssuuna Beene ekyapa ky'omanyi akiriko ne mukazi we, lwaki transfer eyasooka nambwayo ng'omukyala taliiko yeeno? Bw'oba ogamba nti olinayo transfers endala tujja zaanukula tujja zirinda, naye ekibuuzo kiri nti bwe kibanga okimanyi nti bajja babiri. Ssuuna Beene bwe yali akuwa miliyoni ezo 3 yakugamba oteekeko ne mukazi we, era ekyapa yakugamba ayagala kifulumire mu mannya ge n'ag'omukyala. Bwe kiba nedda, lwaki mu transfer form eno esooka eyasookera ddala eyandibadde emala omukono mu kibya, lwaki kuliko Ssuuna Beene? Ekyo kimu. Kubanga ddala baali baagalana era kuva dda nga bino ebintu babibala bonna. Nsuubira okubanga transfer eno yandibadde egi nga wano tulabawo akafaananyi ka nnambwayo. Wano ku Pachesa, wano wansi, wano olaba Ssuuna Beene twandirabyewo akafaananyi ka nnambwayo era sayinizi zandibadde 2. Kati tuveewo awo. Njagala ongoberere bulungi. Ebyapa kino kye Ssuuna Beene. Kati bino bibadde temwategedde naddala gwamanyi eby'ettaka. Bakulaga nti ekyapa kya Ssuuna Beene ye Kamoga yakola ogugwe. Okuva mu eri transfer gye tulabye yakola ogugwe era n'amufulumiza ekyapa. Era mu system ne kisomanga ennaku z'omwezi 25 gwali gwa kutaano omwaka 2022 ku ssaawa 9:57 ze zino. Gwe liste ojjagiraba wano awasooka ojjalaba awali erinnya lya Ssuuna Beene oba kisobola okulabika. Kikulaga nti kyasomanga ennaku z'omwezi 25 omwezi gw'okutaano 2022 ng'essaawa zaali 9:57 ez'akawungeezi lwe kyasoma. Era Ssuuna Beene n'asayininga ne registra n'asayininga. Ugende mpola. Kaakati ne tugenda ku kyapa ekiriko nnambwayo. Ekyapa kye tugendako kikino kikulaga nti Ssuuna Beene ekikye kyogamba eri transfer gye tugendako kikulaga nkulaga ensobi kati mwami Kamoga kyemmanyi kati ojja kugoberera bulungi oba bw'wabaawo kyolina okutereezaamu ojja kitutereezaamu. Kikulaga bino nno mbisiibyemu leero nga ndi mu ofiisi z'amataka buli wamu. Kaakati wuliriza. Kikulaga ti Ssuuna Beene ekikye kyasomanga ennaku z'omwezi 25 ogw'okutaano 2022 ku ssaawa 9:57. Then ekyannambwayo Ssuuna Beene we bamugатtirako
zalinga ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 2/2023 kati njagala oba space eyo ku ssaawa zaali 5:8 awo ssaawa 5:40 ez'okumakya bw'obala space okuva ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'omwaka gwa 2022 tuddamu okulaba transfer egatta nnambwayo ku kyapa nga wayiseewo okuva mu Gwokutaano, Ogw'omukaaga, Ogw'omusanvu, Ogw'omunaana, Ogw'omwenda, Ogw'ekkumi, Ogw'ekkumi-n'ogumu, ate tuyingira January nga wayiseewo omwaka mulamba. Kitegeeza ki? Nti naawe okimanyi nti ettaka eryagulibwa Ssuuna yaligula. Kyova olaba nti ne bwe kuba kukyusa kugattako nnambwayo kyakolebwa oluvannyuma nga wayiseewo omwaka mulamba. Bino nno byenkugamba si kuba nti ndi mubi, wabula ngezaako okulaga nti Tereza loopholes we ziri tutereeze ekintu bw'oba onoowangula ekintu kino. Naye nze nkugambye bino bye biri on record. Kaakati ne bakulaga wano Ssuuna Ben ekyapa kyava mu Kamoga. Ssuuna Ben n'asigaza n'ekyetwandiise instrument number abaali baguze ku byapa ku mataka g'ebyapa ekyo mukimanyi bagita instrument number eyiyo bagisazaamu kubanga wali omaze okuwa transfer okugendewa Ssuuna wano ne batamusazaamu mwerabira ne mutamusazaamu ekyapa nga mukimanyidde ddala nti kikyuse kiina kusigala mu instrument number emu eya Ssuuna n'ennambwayo olwo kifuuse ekyapa kimu ekiina instrument number emu. Oba ntegeerekese Ssuuna twali tusuubira okulaba nti bwe kyava mu Kamoga ne kidda mu Ssuuna Ben. Ssuuna Ben ne kimuvaamu ne kidda mu nnambwayo ne Ssuuna Ben olwo kisigala kifuuse ekyapa ekirala ekyetongodde. Kati Ssuuna Ben wano twali tumusuubira okuba nga asaziddwamu naye wano kitulaga nti ate kiina Ssuuna Ben omu ali fuula atagattiddwako muntu ne tukiva mu Ssuuna Ben atagattiddwako tekyamuvaamu kubanga takansolingiddwa ne kidda mu Ssuuna Ben and nnambwayo ne instrument number ez'enjawulo 2. Oba otambula nange kakati tukomewo eno ku transfer yes ku transfer form egatta nnambwayo ku kyapa kino. Vendor ye Ssuuna Ben naye atejjukira ku kyapa olwedde kyolina otulaga tikuliko abantu babiri kuliko ba Ssuuna Ben babiri n'ennambwayo olwedde kuliko ba Ssuuna Ben babiri eyo tuveeyo naye wano bakwaga nti ate kati azze nga ye vendor yatunda najja wano neyegattako nga Ssuuna Ben and nnambwayo ne mutuwa sayinizi 2 akafaananyi ka Ssuuna Ben ne mutakateekawo wano kubanga tusuubira okuba nti bapachesa bebo kati abapya ab'ekyapa oba ab'epoloti eyo tubasuubira obutabaawo nnambwayo yekka tusuubira okubawo akafaananyi akalala wano aka Ssuuna Ben. Naye eyo si kyekikulu bw'otunuulira sayini ya Ben eri ku transfer form eriko nnambwayo bw'ogitunuulira nga bwe ngendo bikuteerako awo bw'ojja n'otunuulira wano mu kyapa mu ttaka eryasooka eryamuguzibwa Najjemba Amina bw'olitunuulira sayini zino zaawukana si eri wano ate era si eri wano yasayiningira n'eKamoga zaawukana bw'oba weetegereza bulungi nojja n'ogenda ne ku byapa nga byawukanira ddala sayini zikyenkulaga nga zaawukanira ddala. Kati mwami Kamoga nga bwe nakugambye nti mu kutandika n'abalala abatulaba nti ettaka yenna asuubira okuyingira bizinesi y'ettaka siriimu akukwata leero naye n'olinda bw'aba wakujja oba bw'aba wakwonoonera birala byonna bulamu bwo ayinza okuttukira myaka 3 oba 2 ndowooze nti kati tulowooze nti siriimu ali mu kuttuka because inbox yange ekubyeko abalina complaint ku muntu y'omwoyo nga bwe tusiikinga justice eya Ssuuna Ben oba nnambwayo but waliwo loopholes eziri mu bino ebintu and for your information agayi buli lunaku nzijja wano ku nsonga y'emwere
Equity for men. Tambuza ndowooza kati twatuuse ku nzikiriziganya. Nti bano tebagula bombiriri ettaka okusooka. Ekyo ffenna tukikkiriziganya. Bano babiri tebagulako ttaka mu kusooka. Olwa transfers ezasooka ziraga Mwami Kamoga ng'aguza Ssuuna Bay. Nga n'ekyapa bwe kisoma ekisooka nga kisoma Ssuuna Bay. Oluvannyuma nga wayiseewo omwaka tulabanga ekyapa kidda mu mannya ga Nambwayo ne Ssuuna Bay. Mujjukire Ssuuna Bay akugamba nti ye ekyapa kye yakibanjiza omwaka mulamba nga tebakimuwa. Kitegeeza waliwo endowooza nti mu bbanga eryo mwe yali abanjiza ekyapa bino Nambwayo ne Ssuuna Bay ekyapa we kyali kitambulira. Akabuuzo ne kabeera nti bwe kibanga ddala mwasonda n'omwami wo mugule ettaka kijja kityo okubanga ku transfer forms ezasooka toyinawo olabikira. Jjukira nti mu interviews mukwano gwange Nambwayo kwabadde atambulira ebbanga lyonna nagula n'omwami wange twakola n'omwami wange ne tugula ettaka. Okategedde? Era ne nannyini ettaka eyabaguza ayina interview mu gye yakolaga n'akakasa nti nze naguza babiri bajja babiri ne mbakolera ekyapa. Naye tujjukire nti abangoberera ne ku transfers zino tewali walabikira Nambwayo mu ziri ezasooka. Tewali. Tulaba transfer endala ekolebwa oluvannyuma lwa nga wayiseewo omwaka eraga nti Ssuuna Bay ku transfer eraga Ssuuna Bay kati gwe tuyita bossman olwo nannyini kyapa ye vendor ng'akola transfer okweguza ye ne Nambwayo. Olwo Nambwayo naye alabikire wano nga purchaser. Bino naggambye njagala obigoberere bulungi osobola okutegeera okusobola okubimanya obulungi ennyo. Kakati eyo tuveeyo. Abatunda amataka bakimanyi ne Mwami Kamoga akimanyi. Bw'oba omuntu anona ekyapa kye waliwo kye tuyita receiving title document oba receiving title nti oli bw'oba omuwa ekyapa kye okifotokopingamu n'osigaza photocopy. Eyo photocopy gwe wakiwadde n'asayiningako naawe n'osayiningako ng'obukakafu obukulaga nti bano nabawa ekyapa kyabwe tebammanja tebabefuulanga gwe wabawa ekyapa kyabwe kyejjeeko. The question is twetaaga okumanya okulaba ne ku receiving title eyo Kamoga gy'olina eraga nti ddala bano abantu ba receivinga title okuva mu kampuni yo. Wateekeddwa okuba kuliko omukono gwa Nambwayo n'ogwa Ssuuna Bay. Kweyo receiving title mumanyi mwenna abaali baguzeeko ettaka. Twetaaga okulabako kye twandiise minutes oba consent bano ababiri gye baasayininga nga Ssuuna akkiriza ekyapa ekimaze omwaka mulamba nga kisoma mu lands nga akkiriza nti kaakati ngasseeko omukyalo ono. Bwe kibanga ddala Ssuuna Bay agamba yetakolangako minutes oba consent twagala okumanya ani yagikola. Ye biki ebiyinza okuba nga byaleetera Ssuuna Bay oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'ayagala agatteko omukyala we ku nzikiriziganya zitya. Kubanga tulaba wano okusinga ekibadde kitambula munnange twagula era nyina ne receipts. Bwe kibanga ddala omukyala alina receipts tusuubira okuba nga receipts zaalina bwe zibanga ddala yasasulanga wa Kamoga. Kamoga teyalina nsobi gy'alina kukola kugaana kuteekako Nambwayo from the beginning ku kyapa. Lwaki? Kati tugambe nti Kamoga yali yeekobaana na Ssuuna Bay olwo oba yali yeekobaana n'ani awo? Kiki ekyali kigenda mu maaso? Because receipts z'olina lwaki oli yakuteeka ku kyapa Kamoga kabaguza? Lwaki ate tulaba transfer Ssuuna Bay yalinga akuwa? Receipts z'olina zisoma nti wasasula Ssuuna Bay. Receipts gwe sente wagenda nga n'osasula wa Ssuuna Bay. Simanyi bakategerekese bulungi. But tujja kutuuka ffenna ku nzikiriziganya step by step okusobola okutuuka ku nzikiriziganya. Then
ebyo ebirowooze basimanya bina baby smaba mutwala mu kooti yayogedde mbo omwana si wa Ssuuna Bey. Lwaki muleetayo by'omwana eby'omwana tuli kubya simanya eby'omwana tuli kati kubya byapa lwaki muleeta ku ky'omwana nakugamba n'emisango gye tulize tubeeramu. History background, your history background determines much in your present situation oba obulamu bwo bw'owangaalira mu kiseera ekyo. Ebyo ebyemabega bidetermininga kinene nnyo ku describinga your present situation eyo gy'olimu. Kankuwa ekyokulabirako. Tewali ngeri gye tuyinza kutuuka ku mazima gakuwolerezera kukakasa nti ddala oli muntu mulungi nga tetumaze kutunuulira yo background ebadde ekola etya. Oba ntegerekese bulungi? Y'ensonga lwaki tutandika okwebuuza olubuto lwe watugamba luli luddawa. Ekyo tukyebuuza. Mune watugamba olubuto era nekisi totulowooza nti wali oyagala kugula sympathy twongere tukomerere boy child. Twaja munnaye kakati ebyolubuto tubivuddeyo kale munnange ebintu bivuddeko. Munnange senga oyo gwe watulaga kijja kityo kubanga tiyali sengaawo eyali agamba mbu awolereza gwe umanya mwatoba n'omwami wo sengaawo ate kikane kikulaga nti kimwesamba tabeerangako sengaawo. Ebyo byonna what was the plan behind? Ekyo ne tukivaako. Omusajja yenna mu Uganda watuukiranga okugamba nti mutwale omwana. Eyo video bayide ngenda nayo gikola ngeri independent. Naye kanjuyisemu lukwakwayo wano. Omusajja yenna bwatuukanga okugamba gwe mukazi gwandaba nti omwana ono tumutwale ku DNA ekaba kabonera akakakasa nti si ya muzaala amazo kikulaga. Kati ekisigadde mukakasa nti gwe yazaalo nti omusajja oyo yazaala omwana gwe omukazi gwasigadde wekka okukkiriza mukwatagane ne bbaluwa eziva mu basawo okukakatika omusajja kugamba okulaga nti sebo gwozaala omwana. But the moment as long as the results tezinnadda omwana oyo possibilities ez'okuba nti omuntu asooka byanaga nti omwana si wa Ssuuna Bey aba akyanalyzinze deep sigwe nga woolabira. Kubanga tukimanyi bulungi nti ddala kituufu yadde toyagala kyogere bitwayagala byogera naye omanyi kigenda mu maaso nti omwana mwagenda ku DNA era results omwezi guno gwe tutandise tuyina essuubi nti weguggwerako results zijja kuba ziri out era nazo tujja zitegeereza n'abazivuddeyo. Oba ntegerekese bulungi kitegeeza nga tunatwala muntu oli mu kkooti naye ayinza okuba nga alina ensonga ze nti Ssuuna Bey bw'aba atuuse okutwala omwana mu kkooti kitegeeza okutwala omwana ku DNA amaze okulaga n'okusindika indicators eri community nti omwana oyo mwekengera ndabika sinze muzaala. Oba ntegerekese bulungi. So kakati gwatugamba lwaki muleeta eby'omwana oŋŋamba otya nti omuntu ddala bwe kiba kituufu ng'omuntu muli ku level y'okubanga omusajja abuusabuusa n'omwana nga yeerabika nti n'omwana alabika si wuwe. Lwaki taabuusebuuse lina ekyapa kino baffe abalabi lwaki tetubuusebuuse lina ekyapa kino wandibaawo komukosi kubanga ffenna twakkiriziganyizza nti kituufu ekyapa kiraka waliwo ekitali kituufu either ku Ssuuna Bey oba ku Nambwayo oba ku Kamoga oba ku baregistra.